This is Ground Media UG. Yes. Pate yabadde abantu kabaka yayise bantu be bayagala oba yabadde executive we bogera mu luzungu bajja tuyambaka. It is a corporate party. Corporate party. Nalabye kaiyz nga bamugobaganya nga talina invitation. Ogambye otya? Nalabye kaiyz. Kaiyz kikawalya Lord Kaiyz wa NBS. Ana kavubuka ka NBS. Nga bakagoba. Nendaba ono werinye linyumira nnyo principal nga yenga tobazimujjeko. Principal ki? Kyagulanyi ina akana ke yagamba bali alinya kipeni. Waliwo akavubuka bayita peni kakalamu erinnya linyumira gundi. Linyumira principal. Nendaba nga bamugjamu engatto. Kakalamu bamuggyemu engatto. Kaiyz ye bamugobye kakalamu ne bamugjamu engatto. Wabadde abamawulirawo betutamanyi nga bayitirivu kabaka. This is Ground Media UG. Okay, ladies and gentlemen, tubaliliza na ku Ground Media UG tugamba ngawe twakusubiza gwe nawe natana subscribinga osobola okubanga omanya buli kimu kye tuleeta ate gwe nawe na alabye video no mulundi go gusooka ajimpeleka like esobola okubanga etuuka ku mulala agifune bulungi nnyo commentinga kyonna kyolabye ekitagenze bulungi oba ekikunyumiddemu tusobola okubanga we make the audience big and better. This is Ground Media UG amanya agangenze Edwin Kenga bulijjo okubanga tukutusako olunaku olwaleero ku katebe tulina omusajja ow'amaanyi mu ggwanga Uganda era nga omusajja ono si mulala bamuyita Promotah Vegas era nga y'omu ku managing team ya Muyimbi Palaso omusiime Joino manya bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga naye byonna byonna banga obimanya olunaku olwaleero osobola okubanga buli kinyongera okujjukiza tuteebwamu ssente bannaffe abatahia auto spare parts abagamba gowe nawena eyeetaaga spare omulungi ow'emmotoka yo eyeetaaga zibush eyeetaaga buli kimu basangibwa wali ewa Kiseka market enamba zaabwe kwe ziri ku screen osobola okubanga obanoonyako buli kimu ne kibanga kikutambulira bulungi otambule ng'emmotoka eri steady oleme kubanga bagamba nti owaye musajja atambula naye alinga ali mu galagala. So wamu ate tutambula ne bannaffe aba Alabula Property Consultants basangibwawo Masanafu ku church abagamba basaze emiwendo 30% discount idi special agowe nawene eyetaaga ploti emiwendo bagisaze banoonyeko enamba yaabwe kweri ku screen osobola okubanga owona okupangisa babayise bannaffe aba Alabula Property Consultants ate wamu tutebwamu ssente bannaffe. Awaye David Lutalo akoleki alinde women's dayimbe obusungu nga bungi ate wabakazi ate women's alinde women's dayimbe abantu gamwino obusungu bungi ate kati ekisookera ddala okalaba akakasajja ako ka Lutalo kalina fitina naye bekadda mu kamera keefula akantu akalungi kati kalina abafaani abakalwanirira gwe mulwanirira temumumanyi alina ekibiina bakiyita kaiyz mulimu abayimbi bangi tewaliwo yadde yali akubye oluyimba ne lusala ne lutuuka enansana yokoto perfect ne Lutalo uliriza tebakola nkoluyimba abaana bali mu kaiyz tewali alina luyimba lwatuuka nansana yadde wano Kaleerwe kyokka oli ku Palaso eyakuba ennyimba ziri bweru bazina okitegeera ate omugayo yongeremu amaanyi nga nawe kenyini myaka 5 weetaaga kusabira oli kuwoololo Nalongo kabisi kandagala yaffe namuyimbako ddi okuyimba byamuggwako kati ayimba fene wagenze n'okola ka video n'ogamba nti yayimba eminyolo waliwo kapaati andi takyalina byakuyimba alina abakazi Lutalo kamera eriwa mwentunula Lutalo gwe njagala okutegeeza naffe twagala kugambako ngaba stakeholders and promoter ate ngoli manager wa Muyimbi ate ndi manager w'omusiime Palaso oba tokyagala gwamanyi ngasa kati nange nja kukubuulirira Muyimbi mulungi toli Muyimbi mubi naye abawagizi bagenda kukudduka abakazi boyinawo okuba otuuse ku level ng'olinda women's day n'okola kakati otandise oyimba ennyimba ezireeta violence mu bakyala Lutalo gwe kennyini wakoze oluyimba olwo olwa Nalongo n'ogamba omukazi
ogenda kumuzimbira ennyumba ogijjuzeeko eminyolo n'enzigi omuggaliro omwo byenjogera sirimba genda owulirize oluyimba olwo oluwulire naye nga ku bakyala mwenna abali abatulaba mukyala kyayagala effugabbi ekika ekyo wagala kwetaayaaya yagamba omukyala teetaga fugabbi omuleka neetayaaya ate gwe oyagala zimba nyumba oteeke kulya eminyono n'enzigi gwe kennyini mu bigambo byo nakyo wakigaseeko nti nkusibira omwo gwe waakya mwana gwe kennyini weesalako abawagizi abawagizi boyagala osibira omwo bakooweeyo embeera bro baagala okwecakalira ate gwe ogamba ozimbe ennyumba ogibunye eminyolo alaaka ne Sharon yamuggaliranga mu nnyumba nga kyekyamutwala ate omukyala yali ayagala kwetaayaaya ng'ate gwe ennyumba ogibunya minyolo oyo ye promotah Vegas era nga buli kimu kyowulidde ndowooza ye ng'omuntu si ndowooza ya Ground Media oba ne ttiimu yaffe atugamba awa view ye ate ekituufu akasajja omanye Lutalo ebiseera biri emabegako abadde muzibu wa kugambako olw'ensonga mu kamera abadde alungiwa nnyo eri abantu naye naffe ne tugaalumu Mukama ali kuleeta kati bwe yayokyezza najja mu lutalo lw'ebigambo talusobola ate bwona tovuddeyo kwetondera sa omusiime palaso tugenda kukukuba paka tukusende paka waliwo ekyalo ekisooka nga tonnatuuka Luweero bakita batya kasana tukutuuse kasana tukusende tukuzeeyo obolooza e Kampala yiyo mugenda musenda paka Luweero ayimbira abakazi b'e Luweero naye kati nga tumaliriza ku nsonga ya palaso manyi bingi ebibadde bigenda mu ggwanga bugambo ki bw'osembayo okuwa Davide Lutalo tumuggyeko engalo Davide Lutalo tetugenda kumuggyako ngalo bw'anaaba tannaba kwetondera kuzzaayo mabega bigambo bye yayogera ku palaso okwongeramu amaanyi muntu gwogamba ayongeremu amaanyi ate kabaka gwasiima gwalonda abawagizi ba Lutalo bagamba kati oluvannyuma lwa palaso olwa Lutalo gamba ku palaso nti ayongeremu amaanyi era those are the results zetulaba nti palaso yayongeddemu amaanyi kyova olaba ne kabaka yatuuse okumulaba kabaka abadde yamulaba dda era mu speech ye yakugambye kabaka wasemba ddi omulaba gwe okulabikako eri mu bantu najja banga ddene abadde awulirizanga palaso kuba kati kabaka abadde mulwadde nga ffenna tumanyi naye ng'ennyimba ezimuwonya zawuliriza n'awulira nga kakkanye malamu kitegeera palaso kati gwe owakabisika ak'endagala tetukulaba mu lubiri nga tumaliriza ku nsonga eyo yennyini mukulu wa ssa ow'omusiime yavuddeyo n'alaba kabaka mu kamwa Dr. Jose Chameleone kankusomere waneeno posti yewe yabadde yagambye baffe weekubidde nze mu dduyiro tonninaamu kati bannayuganda balina okutegeera Chameleone bw'asanyuka bw'atyo bw'abeera kati ye tamanyi nti no kye yawandiise musobola okipiininga gwe mupiininze yabadde so happy yabadde musanyu nga w'omumanyi kuba Chameleone ye muntu asanyuka n'akuba omuntu ali okumpi nga yeri essanyu lye kati yakubiddemu ne kabaka teyamukubye yabadde ayagala munaye kabaka bw'aba agirabye naye kabaka abeerako ku social media era n'obutalo bw'abadde wabulabo obwo bwakana abasajja k'e Luweero n'agamba ati ono abuukira omuntu annyimbira n'empona yaliwa olutalo n'alumala n'aluzikiza tebwayogera tewali addamu kwogera ne bwaba Museveni talina kyayinza kugamba nga kabaka agambye kitegeeza kabaka yagadde olutalo alina okukola ennyo twamutegedde kabaka yalugadde ku palaso kati kuffe abali ku management ya palaso alutalo tugasiga tumukuba tumwongereyo paka yamufulumya twakumuteeka waaja
azoleya na simanya eno waliwo n'omuyimbi omupya wa ghetto ayimba nawulira nga naye amuyisaamu eggaali kati Lutalo Alien Skin mukwataganirawa Lutalo oyimba kadongo kamu onakubalaga naye akyogera wali omubuuzaako bawa kadongo kamu n'awakana ayimba kadongo kamu kati wali oluyimba lwa Nalongo nga sirwa kadongo kamu kabisi kandagala bamisaaki balinamu kabisi kandagala ne kadongo ne guuni ne Nalongo misaaki tayimba kadongo kamu ati kyenva nkuga nti byayimba ogamba Lutalo ayimba style yemu newere mukabya naye kuba yajja ne bamukwatibwa ekisa embeera mwe yajjira wagiraba n'akwatagana n'ambasada Sali yambasada Sali akyaliyo mumulabako tojja munonyako ambasada kyewakola Lutalo Sali yatwala Lutalo mu saluuni ne bamwokya enviiri natandika okumuwa ebizigo yamutwala wa mama afuswali batandika ambasada Sali yakwata Lutalo namutwala ne bamwokya enviiri ne zitandika alina ebiviiri bye biri byeyayimbirangamu mubimanyi yamba ne kati munaye omulaba nga naye avuddeyo ayimiridde ayogera ku superstar ayogera ku palaso omusajja alina anthem wandibadde kale olina bamukabya muli eyo muyomba